Yonna gye muli mbalamusiza salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tematu itakuyidi ne munange webityo twabimanyira. Yonna gye muli mbagamba wepakasize ekinakufuula omulangira okutuula n'abanene n'abalangira ng'olina mu kasente teri kirala. Ekinakufuula omulangira kupakasa bw'obeera omulangira bw'oba ne ssente n'ogenda okulinnya ennyonyi nga basasudde first class mujja okusanga bakabaka ba ministers ba vice presidents ne ba presidents abamu batambulira mu nnyonyi mu first class. Nkiddemu tukitegeere bulungi kajja osobola okusinkana bakabaka b'ensi ba presidents ba minister abalangira ng'olina mu kasente akasente kakutuuza n'abanene. Bw'oba olinnya ennyonyi nga basasudde business class or first class abanene gye batuula nawe ojja kwesanga nga president w'ensi akuli bbali awo. Teberi munnabyabufuzi ajja kugaggawaza. Teri munnabyabufuzi oba wa NRM oba wa NUP oba wa DP akufaako. Mwe bafuti sojja muli mu makomera babamenya emigongo. Weepakasize teri saala egaggawaza. Singa saala zaali zigaggawaza Africa yali sinzemu babinojjo. Kubanga ne bapasita bammwe ba prophets bammwe ba bishop bammwe ate bw'aba ayagala ssente azisaba ggwe. Owulira keera weepakasize. Mu Buganda tulime emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kirijjuka oba obaagala oba tobaagala revolution y'emmwanyi eri mu Buganda ya Charles Peter Mayiga. Abantu balimye emmwanyi, abantu balina akasente mu nsawo. Katikkiro y'emmwanyi eri ku mutwalo gumu mu kakaaga. Nammwe baganda bange abasoga ebyo ebikajjo mu biteme musimbe emmwanyi mubeeremu n'akasente. Kurufranga shimbe ekyo magezi agaweereddwa abasoga kikyasinze kikinkoledde omwaka. Mubeera mutyanga muli mayiraana okuva e Kampala naye ng'obwavu bubaluma. Abanyankole Isingiro ku boda ya Tanzania ne Uganda balima emmwanyi. Mulime emmwanyi mubeeremu n'akasente. Teri ajja kuwa kitiibwa ng'oli mwavu. Omwavu ayagala wa nnyina. Kino kibagamba. Teri mwavu ajja kgenda mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga buli muze omubi guli ku baavu. Baavu bakolima tebaagaliza balogo bayina ettima buli kintu kyonna ekibi. Omwavu bwakulaba ng'ovuga mmotoka ng'agamba nti abo babbi. Ninge muluka gwe wagyegulya bamanyi n'okuzewa motoka zaffe. Omwavu omuwala bw'alaba omuwala alabika obulungi mbw abo bamalaaya. Betunda bwetunzi. Can you imagine? Kyekyo weepakasize. Ze kyekindeeta ku programu wano programu entugga simuka Uganda kyekinkeeza wano transforming a life. That's it. Nze sijja wano kukyamuukiriza era bw'oba toyagala mazima toteekako radio 4 radio 7 ne radio 8 every Monday. Bw'oba oyagala bulimba teekako radio endala. Mukulu Frank Gashumba kyokonyeke ky'abasoga omuvandimwe nakyo kyongereko omuvandimwe original ekyo bakimperedde mu lubiri eggulo. Ndimwe original oyogedde ku kintu nenzikiriza nti omusajja n'alima ttani nnamba ey'ebikajira mu emitwalo 10 era bebisoga wano mayiraana abasoga mwenna mikwano gyange abampuliriza muli bangi. Kikye mutunda e Kampala mu katale Nakasero mu katale Kibuye kikye mutunda e Kenya kikye mutunda South Sudan. Bana abagezigezi abayindi bajja ne babasalako ne bawalimisa ebikajjo nga be balina exclusive rights obigula. Kubanga n'oleeta ebikajjo nti obireete Nakasero nobody will buy them. Abanyankole babeera batya nti ennyama gye tulya eva mu Ankole, amata ge tunywa Nkole, amatooke Nkole, kati ne gonja gwe tulya ava Congo n'omuzigo guva era mu Nteziveri. Okitegeera? So mbakubiriza mukeere mukole ebintu ebivaamu esente. Ekirala oli bw'agambanga nti kino kifuna asooka akutwala akatale gye kali. Nza kugambe emmwanyi nzimanyi. Muto wange asuubula emmwanyi ayina ebyuma by'emmwanyi 2. Nyina muto wange omulala azirima nze sizirima. Lwaki? Nganze emmwanyi olina okubeerawo bajja zibba. Era muto wange yangambye nti olumu basula Misiri gya mmwanyi nga bakuuma mmwanyi. Ate kati wetuli emmwanyi akasente oyina funa mundu
era abafaza bangambye mu bigeyo nti n'endobolo yeeyongedde mu Masaka nti batasa okulaba ne ku noti ez'emitwalo 5 mu birabo anebiwebwayo yes olw'emmwanyi wepakasize emisinde wagiwadde vibe abavandimwe banyumiddwa nnyo era abantu basanyuse nnyo abavandimwe nga badduka emisinde bwendesa kali akapiero yokuba nti naye yawagidde noga nti abavandimwe bo baaliwo nakuvadda yes enkolagana yaffe ng'abavandimwe ng'abanyarwanda mu Buganda n'obwakabaka bwa Buganda ya forever tewali kifo mu Uganda tewali kitundu mu Uganda kyawa bubuda mu banyarwanda nga Buganda kye kitundu kyokka mu Uganda abanyarwanda mu batateekebwa mu refugee camps Western Uganda e44 abanyarwanda babateekanga mu refugee camps ozimanyi obusiisira obuvanga e Kampala paka Kajansi obuba temporary webali nnyo ne buli banyarwanda abaava e Rwanda ne bajja mu Buganda nga bajjajjaffe abaganda baba accommodatinga omunyarwanda bwe yavanga e Rwanda najja wano ng'omuganda amuwa ku kibanja kye teekawo olusiisira lwo otandika okukola emirimu era jjajjaffe Sarafina yafa 1984 yafa kansa yatugamba mulwanyisanga abantu bonna temulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda so bino ebibiina NRM PLU NUP nga tebindaba kujja relationship yaffe n'obwakabaka bwa Buganda it's unbreakable yaliwo okuvadda forever and ever ate nekyana kino yala kibere ku record mu kitegeere from today parliament ya Uganda eriwa eri mu Buganda state house eriwa Buganda Namboole eriwa Buganda cabinet etulawa Buganda olime lusinga okwogera luki Luganda all over the world abavandimwe basinga kubeerawa mu Buganda so libwa kugamba mu Buganda tekyali ku map ate ekyo kimapu kye baleese kya 2018 nini babadde bagenderedde oba kiki oba kutabula bantu anti nkusesa akirwa kuva gavumenti eno yeebase ekyo kimapu bwedde kiba spreading kiba kikubye eggulo kyali kya 2018 owulira so buli kyamaanyi kiri wano mu Buganda amaanyi ge nalabye eggulo mu Lubiri n'okwagala kwe nalabye ku Ssaabasajja Kabaka Abaganda mulina okutuula ne mugamba amaanyi gano okwagala kwa Ssaabasajja Kabaka kwe twalaze transforminga tutya into an economic base buno obwagazi buno nga bwe tubulaga ate tubujjemu ekiro ekiyinza okutuyambako okukulaakulana natuuse at 6:45 ne parking mu parking ne tutambula eyo enkuba yonna yatukubye yonna bagumidde enkuba si bato si bakadde yonna yatukubye nendaba okwagala nendaba n'abefujjo byonna twanyumiddwa nze navudde sawanganya it was amazing but now the question is okwagala kuno ekirala mwakozemu n'ensobi mwabategesi buli muntu eyadduse mu misinde egyo mwali badde muyina enamba ye y'essimu nga muyina database buli muddusi oba buli agulaka kiiti ako ng'abawa enamba ye kubanga abantu basobye mitwalo 12 tewali mukolo mu Uganda gwali gubaddeko bantu nga wali ne Namugongo tekikolangako kuba Namugongo wano Namugongo ekikuba Namugongo esukka Namugongo olumu eyingira akakadde wano emikolo giri ebiri egya kalenda Namugongo ogwo saba MTN ekyakola MTN marathon simanyi tetunaba kuddamu jjulya guno omwaka nendowooza obe nakiddamu naye nga naye yakitandikira kyali kitambula yes y'abantu banywedde kabiya kaabwe walagi ne bamunywa ennyama enjokye yabaddeyo waddeyo n'abaana b'amasomero mangi ate ekya kyenazudde singa bwegenza abantu bonna badde mu kudduka kuno baana bato bavubuka bato kitegeeza laavu y'obwakabaka bwa Buganda ekyaliwo emyaka n'emyaka era gwe boddaawo ezaalibwa buzaali bweyongera kumera gwe boddaawo n'olowooza mbu osobola okulwanyisa obwakabaka bwa Buganda nkusekeredde it's impossible so tutemye ebibira byonna tubisaanyizaawo ate situsimbye emiti tudda ku njala yennyini actually ngenda kubira omulanga Katikkiro wa Buganda oba muwandiikire okudduka kwa next year Ssaabasajja akunga Abaganda buli muntu yenna ajja mu marathon asimbeyo omuti kati abantu 12 singa buli omu yasimbye emiti 10
babo kaddenga 12 obw'emiti nze kisinga okunnuma bino ebintu ebisinga bisobola okukolebwa ne tulowooza abazungu agenda tuyamba okusimba emiti na program nti government yetu program bweti ne bweti okitegeera yes so kyekyo PLU mwebale as PLU we contributed 30 million yes ababaka ba Buganda abenale nabo ne bawayo miliyoni 3 mwebale siba ko Buganda ko kasobola benale mbokka bebawaddeyo sente ezo NRM nga pate tiyawaddeyo kinda kugamba gwe kiwaliwo wano sente ze NRM ekitebe zikola ki buli mwaze buza nabadde kawume bazebuziza sente ze NRM ekitebe kikulirwa Twadongo zikola ki mu byawule ekitebe kubanga ze singa nali nkulira kitebe ekyo institution ye nali badde nteekako enkolagana esinga obulungi yali badde Mmengo kubanga NRM ya losing ebifo ebisinga mu Buganda mu kalwa akawedde bataddewo mbeera ki okuliclaiminga seats ezo nawo ndi wano oluvanyuma lwa Kawipega bagamba nti balese kikwekweto okukomyawo buwagizi bwe NRM mu Buganda tibabuleeta bwebwe atu tewali kikwekweto obuwagizi babuleeta out of love kwagazisa government ene ebintu bingi byekoze unfortunately abyogerera nyina omukulu omugwe nagamba abantu bunabagazisa butya government eno nga boda z'abato baffe zonna ziri ku mapolisi mwazikwata ziri awo zivundidde ku polisi abantu bunabagazisa atya government eno nga amaato gaabwe gonna ge muwambye gavundidde ku polisi z'e Kalangala n'awalala amaato gano mugate muteekewo amateeka amakakali ogamba otyo omuntu agende mu mbane economy nga boda n'eryato limuleetera sente wali wamba kalike kabadde akasuwake so that in PLU yali enkola yaffe okitegeera ndowooza kusooka kulaba omuntu ono nga ye abaako kyakola abantu baba n'ebyokukola tebayetaba mu kwekalakaasa kyova olaba enjawulo wakati w'ente ente bweba eri omuddo mu faamu ente emmotoka 2 nezeetomeregana ku highway ente yeekanga omulundi gumu naye olwokuba ina ekyokukola neddayo ku muddo gwalino n'erya naye bajobulesi bamala olunaku lulamba nga badisikasinga motoka eyo bannanga ani abadde omukyamu emmotoka zina baguddewo bawonye the entire day kuba tibalina byakukola so abaana abato baba tibalina byakukola bagenda kwengeginga mu bintu ebibi byonna so government ekyo kyandibadde kijiyambako nnyo senga bano baba balina bye bakola okuba ntemala budde na kulwanagana nabo kati gwe ndi naawe Arafat njagala ondagayi PDM emyoga is a flagship ya President Museveni nze gwe njirabamu yeka yajibunabonera mambuka nagende buganju baga buli wabeera mu kitundu lwe mulaba abanene ba PDM ne ba minister bwamala okuvaawo webikoma ne ripoti zenyini bazimugamba kwolwo webuuza bano byawo buvunaizo kwolwo enyini bamugamba nti wano waliwe wati ne wano waliwe wati complaints azifuna kwolwo yiga nti naye structures zo ziriwa anti kwe kivo kimanyi nti NRM yajetise Museveni nafa kusawa nya by 10:30 wabeerawo NRM wanji nafa kusawa nya by 10:30 nza kugamba nkyogera with authority mbaddewo wano yawamba ndi mwana muto mbaddewo manyi how NRM operates bwe yakyagala baba alonda be banafu abamuyambako banafu nacho bicha bali competent twali ekyankwazi RDC nga tamanyina kye bayita PDM RDC atamanyi PDM yeetaaga kugoberawo nawulya n'omukulembeza soka mubuza gwani ekyokumuza gwani ekyo kikulu abatabamanyi RDC ali clueless ku PDM n'emyoga oyeetaaga kugoberawo kubanga ye flagship ya government eno kakati you get it president omulaba ne convoy ye n'atambula all over the country ku PDM obeera otya nti gwe mubaka president mu district naye nga ekintu kyasinga okwagala tokimanyi kati nze singa okubidde omuwala nyamba ku mirimu awaka gashumba kikyasinga okwagala ajja kigamba ontegeera ndo nze kubanga nze okulya tekuli mu liigi yange no ffe daddi waffe yatukuza atugamba nti mulina kulya kuttanjala si kukkuta ebintu bya dayate nze sirya mmere esukka kikonde kino ekiro oba saawa emu omanyi omusajja yenna tolina kulya mmere after 7 you don't have to eat after 7 bw'oba osazeewo okulya tolina kulya mmere esukka kikonde kye baturecommending okulya salads ezo ne fruits ebyabimanyi nze buyonjo na juice
bwabata bitegedde then there's a problem ajibate chamujja kwatagana era ne ku embassy singa ogenze ne mukyalawo ne babuuza ebibuuzo nga tebikwatagana bayinza omuteeka mu kasenge kalina bakuteeka mu kasenge kano ne bakubuuza Frank Gashumba is your husband? Yes. Oba he's your boyfriend? Okay, he's my boyfriend. Okay, akosa toothpaste ki ng'omumenyera ebika Sensodyne bamubuuza ye toliiwo oli bbali eri towuliza nga bamubuuza mwina akosa towel color ki ti white ayambala boxers nti yes which color nga baziwandiika nga bamubuuza nti TV channel kizasinga okulaba nti oba wildlife bikinga ebyo nga bamugamba mukyalawo okay step out nga bampita nga nage bambuuza kasa bibeera nga bikwatagana nga bategeera bano babeera batya bali bumu kubanga bw'oba omuntu temubeera mwembi nga mwafeekinze kolo mugende ku embassy bye mwogera bijja kubeera to the contrary. Nze nagambye Sensodyne yajja gamba Colgate, yagambye towel ya white yajja gamba pink or black. Otegeera ndaza ngama nti nalonze kubo ya zedaliyo so tosobola kuba nti olina mukamaawo nga tomustudyinze ti mukama nga ekiki asinga okwagala ochuli so RDC yenna tasobola kuyimirira nga asobola okukola thorough explanation ya PDM. That person does not qualify to be an RDC. Unfortunately for abagala ebintu bikolebwe bwe bityo we are not party to this. Chokaba mulambulyako naye ate kisingana okunuma mukulu Gashumba ngenda kujoba kabono naye parliament yeisa sente zino buli budget babamu nga bagiyisa naye omubaka wa parliament nakikuba ate natafana yo kulondola sente ate zayisiza ziyamba omuntu wa wansi bekwa santi lwa byofuzi this you want waliwo ate go yagenda okutasa sente y'omuntu w'omusolo kwononeka nendo tafayo kulondola sente zino ziyisiddwa nga ate tuziremeseza why wacho omubaka yandibadde tafayo kulaba nga sente zayisiza tezononeka omubaka anonya constituency komawo teri mubaka akolera abantu ku 10 osangako 5%. Buli mubaka anonya nkomyewo ntya teri munnabyabufuzi by the way akupulaningira a politician apulaningira kalulu kaddako nka wangudde etya a leader like Gashumba alwanirira kukyusa bulamu bw'abantu. Intro yange mbadde njogera kuki ku bintu ebiruma abantu nengamba kinjogedde kuki abasoga mbagambye iki abagambye balime mwanyi ogwo bayite a leader a politician yali badde ayogera byabufuzi Museveni abalumusizo obwavu mulonde kino oyo gwayita politician yes yenjawule eyo nze ngamba abantu baberemu n'akasente muki munsawo nze abakyala abasinga abanjagala my biggest constituency ey'abawagizi bakazi kubanga mbagamba babere economically empowered bera muna akasente akakongo omukazi kange kasinga kyaffe katono ne kako ofuna akasala katono ne yosolo kapulaningira ne bofuna emitwalo 25 osolo gama nti emitwalo 5 njajuwerezanga mu kyalo girabire family yange emitwalo 5 bamusanvu mungendo kupangisa akazigo ensi gyekoma okitegedde kange kasinga kyaffe nzera ngamba nnyo abakazi nti bw'oba olina omulimu gw'okola ogukuwa omusaala olina okubayo ne kasaidinka akaleta akasente ve ku byokuvya akaploti simanyi nyina oyinayo kaploti kye oyinayo kiki okitegera ndowooza era nze ekigamba nnyo abakazi nti omusajja akwagala that money will invest in you not on you in you atya akuzzayo ku ssomero osome akutandikira ka bizinesi ngaako akusindika mu conferences oziberemu obere mind alert omusajja atakwagala ajja kutwala mu buli bbaala omanyi nti omusajja we Kampala asobola okuba n'omuwala ne basipendinga $5,000,000 mu bbaala ekiro kimu ulira naye omuwala we bamukubira enkeera nti oba alina ekizibu kya mitwalo 2 agamba ndi ku site ndi mu meeting nja kuddira 2 naye nga banywedde bukadde unfortunately bino ate abakazi tebabitegeera abakazi baagala nnyo bafeeke master ababalimba ffe kitutasobola namuteeka mu benzi ya mukulu Gashumba n'ateeka mu ka SC naye kubya buselfing amanya nti musajja amwagala omukazi ayinza okwagala omusajja amuga nti I love you omuyaya bulinaku
omuyaya solo gamba girlfriend we mirundi 10 olunaku message darling I miss you I love you honey nga guyayu ne katika chuma mvudde awaka mva wano ngenda mu nira mveyo ngende Entebbe ontegera ogenda okujjukira mukazi wo nga buzibi kandi agamba you don't care you don't love me ontegedde zino zonna ngendo onoonya ekinababeezaawo gamba nga buli kye yeetaaga nkimuwadde neja sikagambo buli kye yeetaaga nkikoze eki nkimuwadde Eliya eryogedde ekigambo kya nnyukuta nnya Eliya you're beautiful n'agamba this guy loves me nesimu ng'ate gwe wagigula kwe babiweereza buli bimu n'akwata ne data wo 80% nga communicating na muyayu bano baana baffe banyina ffe bamama baffe ne batulema okutegeera kyovola banalike Brazil eyo waliwo enjogera eriyo nti abantu be Brazil abaddugavu babelieving nti bali related to us we Africans bukati omuddugavu omu yasanga Katonda namugamba Katonda namugamba sabayo ekintu kimu kyenyina okukolera namugamba nti nsaba onterewe ekkubo omanyi waliwo eriyanja oba baliyita Pacific oba Atlantic eriri wansi awo eddene namugamba nti era n'agamba Katonda nti erawo ekkubo nvugenga akagali ngende mu Africa mbuzenga ku baganda bange Katonda namugamba ekyo kizibu namugaddamu osaba ekya namugamba maze ne mukyala wange emyaka 37 nembadde nsaba ompa amagezi agamutegeera namugamba kankolera ekisoose otererwe ekkubo abakazi bazibu okutegeera omukazi kizibu nnyo n'okusinga okutambula okuva e Brazil okujja mu Africa omukazi omukolera edduuka n'omuwa floor number ku Garden City n'asiima omuyayo guguzeemu esaati 3 naka that guy was loaded he bought 3 thats gwenga gwe walijjuza esaati 3 shirts the entire floor nga dduuka ali najja awaka n'akunyumiza ng'omusajja omugagga bwe yaguze esaati 3 banaye abantu balina ssente esaati ezi naye yalina floor number nayagala musanyusi n'enkyadde abo baveeko olina lw'otuuka nalabye Barack Obama ng'agamba nti olina lw'otuuka nga mukazi wo buli kyayogera kituufu olina mukkiriza bukkiriza you're right darling gwe mutuufu ako n'omusajja aga nti okuwangala mu bufumbo olina kufuuka yes si yes buli kimu ate oba okisse anti ajja kutuuka akomewo ne ku 6 omukulisa nga ekulikkayo mami nga nkulisaani ng'avaawo amaka galina okubeeramu agakulembera kuleeta kubaga ati kubaako nakyaleeta ku mmeeza ani omukyala talina kyalina kuleeta nze omukazi owange talina kyalina kuleeta mu maka nti aleeta ekintu ekiri nkonomiko nowe kubanga every Saturday maid wange alina okugenda mu katale agula ebintu my wife must have fuel in her car okitegeera ne mukulu Frank Gashuma kyenzikiriza kimu olimu enkole ne ya Buganda yedde ey'abasajja African man yenze omukazi owange yasasudde bumeme yasasudde national water yasasudde ebintu bya waka tekiriyo omukazi oyina n'omuwa sente zigenda mu saloon kubanga abakazi balina okulabirirwa biri bimuli bya Allah tuyinza bifukirira bufukirizi Bible bwegamba ne Qur'ani bwetugamba yes kyekinfuula omusajja ekinfuula omusajja si mpale eno buvunaanyizibwa afe musire batugante mukazi mahabba wa rahma kuba okusanyusa gwe ng'omwami we kimuli kyo kyamubuza nze omukazi owange ne expecting baava okukola waka tuuka waka ayiteko mu kiyungu alabye beyabagambye okufumba bebafumye yes genda waggulu mu kinaabiro having a shower watching a Netflix oninde nato omukazi owange nti awunya obutungulu atya olwo ate chefu n'omuwala wange nyamba ku mirimu bakola ki nze ekiraga shumba nze nsobola okukwata omwana baby nga mukazi wange oba alina byafumba oba alina byasoma naye atesobola kukwata baby muyamundekedde yagenze mu gavana mu mezo tekiriyo ekyo obikola ali awo nga alina kyakola I can support her omuyamba oba alina conference yagenzemu oba meeting omwana musigaza kubanga yagenze ku kintu kikulu nnyo nembu yagenze ne banne bali out bali abulamu nzate nze nywenso omwana nga nyina aliwa kyensooka nyina yansanga wano ye yajja n'omwana we siba kiri
kuyambagana ekyokuyambagana nkitegedde alina omulimu gwakola oba mulwadde kubanga abantu balwa nange endwala I must take care of this young baby kyabuntu ekyo nekyesobola kukola mbu yagenze ne ba girls bali mu mezzo bali abulamu babukanga ennyana likomewo saawa 10 muze ndiggulirewo ekyo kiriyo abere naweereza ka message oli ku mirimu gyo hani nsaba okumewo mangu nyina okgenda ko ne ba girls osobola okusigaza omwana hani nze sigaze ki sigareko omwana tekiriyo ekirala kasita osalawo n'ofuna olubuto it's a full time commitment it's beyond ofuna olubuto n'oluzaala kasita omwana oyo musindika n'aga wansi bwe pa gomanya masanga ga njovu tigalemererwa njovu yago njovu tegalemererwa tosanga ngayo mukazi asula mu kakiyosiki nga asulamu n'omwana we bangi nnyo ne bano abaana bafudde era mama waabwe yabadde wali agenze kukola bane bibukoto bafudde ki mazzi nkuba yabasanga we wakanga mama agenze kuyiya kiro bagenda okugira ogenda okudda nga mazzi gabasi nga kitalo okitegedde so waliwo abakyala be balina okukola ate mulina okumanya nti n'abakazi mu basaasire kati nabo bakola ova awaka naye ng'agenze kupakasa akomawo akooye naawe okooye ne kati omukazi akumewo kati wali omukwano gwange yakolanga mu banka yalina akasajja nga kakopi mbunga akasajja kamanyi okutuuka akasaamu kaaga ne kamugamba kaagala binyeebwa ebirimu akati kakabaala saamu kaaga n'avuga okuva erusazeeyo paka kasubi n'agula ebinyeebwa ne bateekamu obutiko bigenda okujja nga kafeeke master kebasedde obusajja obwo obukopi omusajja atuukiza kiri kyebamugamba omukazi atuukiza kiri kyomusajja tasula njala musajja takola ki naŋŋamba mbu olumukadde angawo ne kaagala kigere ng'alina okujja n'akifumba ate wewala mu abakazi mwewalenga nnyo omusajja nga maama we yakontrolinga amaka nazaala ho sabiriranga ekirala kyonna nga maama w'omulenzi yamanyina okukubira nti omwana oyo ala nnyo ku nva z'ebinyeebwa ezirimu ennyama enkalirire maama ayogedde kimaama kyo kijje kifumbemu maka yes abakazi toba tukube tibazaala be bamaama baffe mukuga no maama w'omwana amanyi okumanya waakoma okitegeera ne maama n'akuba essimu n'akubira mukyalawo Frank oyo ayagala nnyo amata agaliko omujaaja obufumbo bubu naasoboka olu kitegeeza maama w'omulenzi yalwaninga amaki amaka naye mukwano gwange eyo nga gandisebo omulenzi ng'asooka maama we kulya n'amala n'adda ewaka nga kireka maama yamugaa nti bakufumbya si birungi butya kati bwalira bwa misinde bukyaliwo biza n'okuba tebukyaliwo kuba nakoma okuwulira nga n'endabiramu bazaasizasiza batabuse mukazi nga bimususseeko olina kubeera musajja olina okubeera omusajja ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa buli kimu weyita otya omusajja ng'abaana bo basomera mu UPE wulira mu UPE abaana be balwala banoonya malwaliro ga gavumenti sizoni y'enkuba bwetuuka onoonya nsigo za gavumenti nga basically tokyalina buvunaanyizibwa bwonna waka buli kimu bakwatizaako yes abasajja bedda abaganda ng'atuula waka n'agula kiro z'ennyama ze 2 ku weekend n'agulya mukazi we gomesi kyekifuula omuki omusajja nembeera ntya gashuma mbeera ntya mumaka nga ne breakfast gyendidde simanyi gye yavudde nja n'oli akanyama tekiriyo nga mukyala wange ayiya kati bw'okkirizanga omukazi we okuyiya n'aggulya ebyokulya kyomubuuzanga gy'ava aba anoonya ssente aba ayiyiza gwe yes tekiriyo ekyo n'ensula mu ssuuka z'omukazi nga yazigula ne naaba liquid soap oba sabuni ono wa bulijjo oba lotion nga mukazi yabigula bw'aba mukazi oba atambuddeko ava Europe ng'eyo ava mu safari trip ng'eyo asobola okugula obuntuntu ng'obwo n'obulabamu nete it cannot be forever kale olw'olumu akikole kusanyusa noga nti ansanyusizaamu yes asobola okusanga akantu akalungi ku kkubo nga jja n'akagula n'akaleeta awaka nesobola kuba nti January to December fridge gye tulya mukazi yagikola ki tekiri ekyo naawe unfortunately it's taking over now actually ekintu ekisinga okunnuma ebintu ebyali super abnormal fe twavubukira kati bifuuse normal ebyali super abnormal nga tibikolwa musajja kati bye bikolwa
tugamba nga nti mufumbirwanga abakazi nga fe tulya kibinyo ne kati abantu beranga n'okweranga ndi muvubuka muto myaka 2 kyo kimanyi Gashumba singa nkuza awakanga nyina omwana omulenzi ayitibwa Lwabugiri kubanga nze ne malanzaalo omwana omulenzi waliwo amanya ge tulina mu amanya g'abalwanyi gakabaleega Mwanga Lwabugiri erinnya Mwanga eryo mpulira nti bali nyumira kuti muntu akola decision nga musajja najimirirako kati omwana nge kamutume Mwanga zine entara hamwe za immigration zimubuze nti ate Omunyarwanda weyita otya Mwanga mwatukadde tusalirawo amanya getuma abaana bafu basajja bakabaleega Lwabugiri ya Lwano okuva e Rwanda paka mu Katonga wano era kyamulemesa okimanyi okulumba Kampala mazzi n'alwana paka Kongo era erinnya Lwabugiri waliwo abaliwulira ne badduka emisinde okitegeera abasajja bakabaleega naye atamanyi kabalega kyakola wano tegeza erinnya ly'omwana lyo likubeerako buli ku mutwe n'amanyi amanyi agalirimu amanyi aga-inspiring abaana osobola mutuma amanyi 2 Kabaleega Mwanga atawanye ensi eno kati nabe bana abasajja ba immigration lwaki nkyogera ekyo waliwo omwana yazalibwa Pakwaki mama Munyarwanda ne taata Munyarwanda kati nga balina neighbor waabwe yabaccommodatinga eyabawa we babeera omwana ne bamubbulamu erinnya lya neighbor olw'omukwano n'agenda okusaba passport ne bamugamba gwe bwolabika weyita otya erinnya lino can you imagine ate bali kulibo kibakwatirako wa ku kika ky'omuntu omwana alina national ID mama wa alina national ID taata wa alina national ID afunye ebbaluwa okuva ku LC1 paka LC5 chairman wa district amukonfaminze area MP ne woman MP ndabitwala ku immigration ne bamugamba gwe ndabikayo tosobola kubira mu Uganda dayiwa mu Rwanda ngokolera government eri mu kuvumirira obusosoze ate n'okikolera ddala nga gwe kennyini gwe mukungu we must give our children's names that inspire kati nze Frank amanyire mami lwaki yalimpa bambi mu katoliki omanyi Frank aliva mu Francis nze ndi Francis Xavier erinnya lya popo lyo lyalina nange lyekolaki lyolina nesimanyi oba Francis yali ani sikolaki simanyi it's very important that abaana baffe bamanya our heritage our history batambulira nange nyina yeyo wamala naye nange balimpa mu kika nsobola okutuma nkyo omwana nti Kagame kwa Kagame tajogwa mukulu Gashumba omwana bwe yagala abere ngoli ne mutuma Lwejema ne mutuma Gisa Kagame Gashumba oba Peter kubanga teri Munyarwanda amanyi history y'Abanyanda atatya Lwejema bagamba otaluweruwerwe nange siri Munyarwanda nempulya njagala ndituma keri Lwejema oba yali namba bali babiri twazi General Salandi Lwejema otaluweruwerwe olwo bagamba nti either yali yasinga okulwana jasira kubanti taliwo tetusobola kujja naye nga ye eroro yali yamanyi nnyo taliwo gwoli musiraamu Arafati wali ataliwo omuyinako Luganda nedda kumumanya tuyigeko abaana nzere ebifaananyi byennyina awakane mu office nyina Idi Amin dada Jody Masho Idi Amin dada miaka mwenda P4B Amin dada number 1 Amin yo singa tiyakola that economic revolution gye yakola ali 1970s singa radio eno teri wano nawe singa sikulaba abusajja wali butusensedde nga ne mu byalo singa ndi kunkumbi kirabika omwana muyita Gisa dada Gisa dada otegera ndo natabuka olwokukyalo nomanti nzadde nange oyo gwenzadde yoyo empologoma ekulenge tawanya ekyalo abaana it's very important nti abaana tubalaga our history who we are betudda mu kwemola simanyi Jayden kyebyo ebyoza sisobola nze binafuyiza n'abaana sisobola Jayden yani oba muyayoyo njaga Denmark ne Sweden yani Jayden kakuza Arafati nze ntambudde ensi eno yonna sisangangako muzungu gwe bayita Gashumba oba Nsereko lwaki nze newe erinnya ly'omuzungu nze era ng'oyala nkwagala mpita Gashumba omuvandimwe original nebino bifranka saagala Gatsiya saagala
ekintu ekyo kyekyalemesa n'Obama amanya gage kikaga gopeto gaali okugayita Barack Obama n'ayita obwobunyi musajja nataje amanya gage Museveni muhozi ayina erinnya ly'eddiini ababayirayo tumanyiko eryo muhozi Ken Lugaba erinnya ly'eddiini yani Museveni ku bintu ebimu bye mwegombako he's a typical conservative traditionist Yoweri Museveni naye Yoweri aliyina lwakuba bazadde kyova yayongerako utahaburwa tibuhaburwa naye lino Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa kati yamujuma Gisa Dada Mwanga Gashumba ate kati olina omukuzanga mulwanyi kangu nyumeyo kano ka story yatugerako mbaka mbandi wakanga bankubira essimu nti jangu kabojja ngendo tuuka nga bangamba shira bamu suspendinze for 1 week nembabuuza kinti yalwanye nemubuuza what happened nangamba wali akaana ka Sudani kabadde kambulinga nnyo kansindise nenkakuba kick nekagwa nemuhaginga nemuga thank you darling era nemuga ekirabo kyengendo kuwa buli week tugenda kulyanga mu buli hotel gyo yagala mu Kampala olumwebaza bakubye jogo butajogwa ebiseera bya training anga martial arts yakubye jogo kwayenga takana kambulingide banga she pushed me and I kicked her nekagwa nenga thank you so much era nzijukira wiiki eyo nakolanga ne Shira every day mu office nga kulanchi mubuuza tugende tuliyewa leero ejogo kati akakantani sokala bamushira kubanga neto malaga munyigira munoga netali tatandika ntalo neto malaga mulumba ejogo yakuba ejogo temukiriza ngo okujoga bwekyo kitaffe yali takyagala okujoga sikujoze lwaki okolaki kati saspe yagera n'agikola anti yamala wiki namba ate okumanya abaduga bannayuganda basiru nnyo kali akawalako tebaka suspendinga kasudani kati nange olumu nensanga abasudani ekiro nga bakuba bannayuganda tewali yaddayo bukotaawo nasanga abasudani bakuba bannayuganda nembabuuza mufaaki tabasajja bano batukuba neŋŋamba nange nesasuliza kuba neddi ekiro bafe revenge tulimu kali kakyalimu kali nawa kasasulirawo bakigogera batya mu nsi yaffe mu Uganda nze Juba mu bulamu wange nakagendayo mulundi gumusiriddayo ejogole nalo eri ndiuli ali amaanyi siriddayo namugamba thank you darling nebifana ebyo mbina nja binoonya ku laptop eyo nga bulina kutsumira ne mu office lunch olutuka ne mubuuza leyo tunaalyawa suspension mu bulamu bwe suspension eyo kajja lyafunyeko paka mwalianga buli omu yaga tulya kwekulisa jogo namubuuza nga leyo tugenda kulyawa nga tugende ku Sheraton nemugenda netulya ne tudde ku office kwega suspension ate ya nyuma namuli warding obutakizibwa kola ki kujogebwa committee kiba kimutaddeko era bakimubatiriza mu lubiri original muvandimwe kaswa naye no okusanga kati natali musayi muvandimwe mu Uganda muno nga kijja kuba kizibu nnyo emyaka gino ola batwasazeewo ffenna 2026 abavubi batugamba nti akugive you give akuwagowa naffe Yoweri Museveni tugenda kumulonda 2026 naye yeewuunye Museveni tugenda mutta myaka lulu kubanga agenda kuyoola kayoole abavandimwe bonna kati basanyufu passport zigabibwa national ID zigabibwa mwerante mera mu video buli muvandimwe ng'omanyi wamibwa national ID yo olw'endabikayo n'erinnya lyo genda bakuwe passport bajja gikuwa ne national ID naye executive order eno ekiragiro kino it only applies to Ugandans ekiragiro kino teyakiwadde Banyarwanda ba Great Lakes region Bannayuganda bakaswa bannasangwa baawano be bagashumba nkiddamu ekiragiro kya president ekigayidinga abakulu ba Minister Internal Affairs nga be balina okuyisaamu Bannayuganda it only applies to the indigenous Banyarwanda gotoguva mu Great Lakes region n'ogamba nti Museveni ayisize ekiragiro bakwe passport national ID no passport zaffe zina kuweebwa Bannayuganda bokka national ID zaffe zina kuweebwa Bannayuganda bokka teri muntu mulala naye senkula ne mawanga gamuzibaddeyo ng'omuntu ogendayo n'otuuka akaseera n'ofuuka munnansi kyanjawulo ekyo nekyo kiri bwe kiti
munansi wa Congo oba munansi wa Tanzania oba munansi wa Rwanda bwajja mu Uganda n'amalamu emyaka 2 Uganda nemunyumira asobola okusaba okufuuka munna Uganda eyo naturalization nga Uganda ekunyumidde no salawo nti kati nsalawo mbeere muki munna Uganda there is a process you follow ne bakufula munna Uganda ne bano abakabbulu ba Miss Internal Affairs bali bataddewo embeera nti Abanyarwanda bakaswa banansangwa nga babagamba ate bagula obutuuze muki mu Uganda ekyo Yoweri bwe yakitega nagamba this cannot be era nkiddamu ebiragiro oba president engaidinga gye yagaidinga it only applies to Ugandans bw'oba toli munna Uganda totwalanga labiyo okusaba national ID oba passport yaffe era mwabanira n'aba internal affairs bwe muzuula omuntu nti si munna Uganda 10 ku 10 mu mukube jeke abagala okozesa omuwatu bwe mukizuula n'obujulizi mu mukube jeke ate mubateeke mu mawulire mubaabye name and shame sitwagala abantu omuntu omo oba babiri abajja wano mu bukujjukujju ne bafuna ebiwandiiko byaffe bonoonera abalala akitegede kubira mukama engalo ez'amaanyi wewa mukulu no tukomyewo naye ensonga y'amaka gandi gwentugawo bakulu kati bali mbufumbo bakuba emiranga abakazi mbabatulugunya naye ekyasina nokwewunyisa mulimu abagagga kati ulira ngambye but Uncle Gashumba don't talk too much kakati ku radio bampita kola ki bwe ngenda mu Kereziya nfukamira n'ensaba olero josirike bwe ndibeera mu mochari ndisirika forever pitiddwa ku radio kola ki kwogera bwe ngenda ku beach nyine engweze nyine okwambala zirize baalagira kiringanga bwe mpulira abawala nga bagamba omuwala oyo ayambadde bubi ayambala atya ka bikini ku beach bambalyayo gomesi gwaba agenzeyo kalaba obulabi gwobo mu kyamu ku beach bambalyayo gomesi mbwe ayambala atya bwakyo ku beach nonsense gwo wagenzeeyo ku beach tebambalyayo gomesi oba kanzu oba emishanana bambala bikini ate usual aba complaininga gega kazi agayina emibiri emibi omanyi waliwo agakazi agayina emibiri ebibi agalinga ng'enjovu layini ebibiri gya layini omutunga yakulanga ekkutiya naye waliwo abantu wali abavandimwe Katonda be yalagira omanyi omuvandimwe omutuufu omulabira ku mikono gino gibeera miwanvu okuva wano paka wano n'obulago buno bubeera buwanvu na wano paka wano n'amagulu paka ne munane eri n'olukola ba 8 omanyi Katonda baba atonda omuvandimwe ye yennyini abeerawo to supervise atandikira ku viri paka wansi Katonda himself abeerawo to oversee the creation of omuvandimwe kati Katonda bw'abeera busy oba agenze kuwummulamu kati nakwata abasamba boy ne basikali be nabagamba mufanye wuyo kati nolyokola be kutiya y'omuntu choka Katonda ino nakulwatonda abavandimwe nga lwanja yini yabeera to supervise nagamba yakakagera ako jako ekisambi ekyo jako obulago buno teekako buno yennyini abeera to oversee nga bolaba Yoweri Museveni bwagoberera PDM n'emyoga kati Katonda olumu abaawo muddemu nagamba basikali mufanye wuyo nolyokola be dubu gomanya nti oyo bamutonda leti naye abasajja babatya bakazi bamwe abavandimwe bali expensive lwaki mubakwana tebawangala mbufumbo kakati Professor Katerega omumanyi naye alaja naga muvandimwe kyamukola n'essomero yagala kuli mutwalako yamukuba n'empi n'emiggo n'amuleta n'olubale ku mutwe ate Professor Katerega oli mukwano gwange nkwegayiridde ensonga z'amaka tozireeta ku mpewo nze nyinako kulu ku university eyo akakinanamu musajja basajja bantu baseka lindako kati omusajja ogenda otya mu bantu n'ogati bankubiye nekyala ono mukazi ayogerwako mukyala wa Katerega si mukozi bukozi she's a shareholder mu university eyo ontegera si mukozi bukozi ekyala amuyinamu abaana bameka babiri lwaki mutwala ebintu mu mawulire lwaki temufuna y'abakulu ne babali konsilinga oba biganye ne mwawukana miki mirembe okitegera ndowooza yes mukyala muvandimwe lwaki walekawo abalala bw'ogulanga Mercedes Benz bw'oba tusagitwala mu Spear Motors giveeko tewali Mercedes Benz gye bakanikira wa Kisekka era bw'olaba omuntu ng'atutte Mercedes Benz wa Kisekka yagula ekintu ky'atamanyi
Owe bima mulimu bya primo. Benz mu Uganda. Company eri authorize zikanika eryeji. Spear Motors. Kuva munno. Bobo tusobola Benz. Gula primo. Boba mugamba abanyanda babbeyi mubesonyiwe mubatulekere abavandimwe. Abanyarwanda musonyi kigendo kuganga abanyarwanda German Shepherd mbwa bagirabirira. Bwebera America bera Ferrari bera Lamborghini. Bazirabirira. Fetulabeko bulabi. Balina kusula musuka njeru. Okitegera ndoza. Balina okuiza music oligo balagira. Kiswaza nnyo munyarwanda okwata katikitiki kisirani yanyanda ina kwata za iPhones Samsung ezo. Bwe kiri bombula abantu babbeyi mubatulekere bakufosinze. Omwakazi babbeyi tebasoboka lwaki mubakwana mukwane bannammwe bwe mwenkana nabo. Simple. Tufune levels affe. Bali byengera yo kimayita abavandimwe balina oluganda ku Yesu. Mbate sikimanyi. Anti Abaju balina oluganda ku Ethiopians. Yes. Okimanyi ana wakanye. Amanyi bano bawulire. Akituufu nnyo. Abaju balina oluganda ku Ethiopians. Ethiopian Jews. Wonderful. Ate abatuusi balina oluganda to the Jews. Yes, bano balina oluganda ku Yesu. Ate bolaba Horn of Africa kyangu nnyo kubanga olaba bajja batambula. Era bwe newunya mu musaba abapasita gashuma ndi wano zenyina oluganda ku Yesu mulamba. Kitegeza Yesu wajja mu Uganda balina okusooka okupiikingayo ye gashumba. These are facts. Njagala mutunulira abasajja abalitria ne be Ethiopians abakadde abali mu Uganda muno abatambuza emiggo nga kutta omuggo n'enkofiira tebalina njawulo n'abatuuse abali mu bitundu gye mubeera. These are facts. Nemba gambi obati mubasobola mubaleke kati twabadde awe eggulo wano Kiteezi ne weyongera maaso waliwo omuzeyi bamuyita muzeyi Kakyere mwala we yadde afumbirwa eggulo babadde kuli tulina muzeyi Lubyoge waffe alinga muzungu yennyini ku kyalo muzungu yennyini ne kala na buli kimu kati ekyo waliwo anyiize kati oli asalawo n'amufuula nga omuzungu gwe n'akusemberezaga n'ageebwindi. These are facts. Obati mubasobola mubaleke mubatulekere. Jajja wange omuchwezi naye muzungu yennyini tumita jajja muzungu. Bwekityo bwe kiri. Okitegeera? Batugamba nti sebo ne wano mu Buganda no senga tetwafuna ku buliidi z'abavandimwe wano. Ate nno kusasa ki? Twandisigaddeyo erimu. Wano tewali family mu Buganda mwe tutali. Akituufu. Abavandimwe munnyu tewali nva ziriibwa nga tebaliimu. Yabula yagala okutabula ku langi. Tewaliwo mu buli family okuva ku family esooka waggulu paka wansi. Ate bali wano forever. Waliwo abagamba bazeggulo. Kamba wena history. Many of you don't know. The first census in Uganda year 1911. Banyarwanda were counted as an indigenous community in Uganda. The first census. Wera kante meremu. The first census year 1911 abanyarwanda baba balanga amawanga amala mu Uganda. Then 1949, 1959, 1969, 1949, 1959, 1969 census ezesatu. Eggwanga eryali lisinga abantu obungi mu Buganda bali Baganda. Nga bokwiryo bamanyi bavandimwe. These are facts. Ate tebaddayo. Oba oyagala oba toyagala. Okubala kw'abantu okwa 1949 okwa 59 ne 69 eggwanga eryali lisinga abantu abungi mu Buganda bali Baganda nga bookubiri Banyarwanda. Ulira mu census esatu ze nkugambye in the entire country Banyarwanda were number 5. Bino si byaggulo waliwo abagamba Banyarwanda bajja ne Museveni. President Yoweri Museveni yatusanga wano. Sekabaka Mutesa Sigwe nawulya yayitira eyo nga avaana atambula sembabule bwatyo yayita Rwanda n'agenda ye mutunulire nnyo labe embaazi kati oluddako kankubulye ba president Abanyarwanda bakafuga eggwanga lino kati kamba example njala mutunulire Lule ono mutabani we Lule ono eyali MP we Lubaga njala mutunulire physical appearance ye envirize n'embaazi akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Ebyafayo bebe bitulaga nti olaba Kampala ono yekka mu Buganda wano yekka goyinza okusanga bino betugamba naye ebitundu byonna bufuluma Luweero bufuluma Mubende genda Nakasongola genda wa Mawogula eyo yonna buli wootuukayo abantu abaliyo bonna baali bajja dda naye okumvuna ku Soviet nsimule wano buugi bunjikidde abo bonna abantu baali bajja dda kati kitegeza wano mu Kampala wokka wano oyinza okugamba nti waalingawo gwe nga gwe wedda yaliwo naye anti kankusese lindako kanzeye kumpewo
bane mu nsonyiwe mubadde munjogeza n'ekyokulima kyange nekinjiikira embozi enyumye nnyo ekibiina kye bayita omubaano ekyakulemberwanga Dr. Kamuhangire ne Muzeeyi Donat Kananula ensobi gye baakola bwe butasomesa bannayuganda history w'abanyarwanda abantu abasinga balooza abanyarwanda bazze wano ggulu actually kankyongerera na kino abanyarwanda abamu Uganda yabasanga wano ekisoboka ekirala abazungu baatuula Germany I think 1884-1885 ne basalawo boundaries Africa parts ezimu ezeeruwanda ne bazijja ku Rwanda baziteeka ku Uganda bali ni conference eri gye baalimu